Kale mwebale nnyo kwanga mutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu buli butya mwebale nnyo gye mukwasaganya mbatumiddeko ne mbabuuzaako agange nze Waswa Emmanuel tusinzira no ku mukutu gwa Trust Media Uganda nsaako n'omukutu gwa Waswa Emma YouTube channel kwe tubeera kwe tubanga tuwangaliza emirimu omukulu Lukman Segawa oba abangi gwe muyita Vincent Segawa ono avuddeyo n'akola ekiraamo n'alaga n'enfa bw'eneeba nabaani abanaziika ku mulambo gwe abana abanateekateeka okuziika kwe ono avuddeyo n'agamba nti famire ye tegenda kuba na lukisa lwonna okusobola okuba nga yeetaba mu kuteekateeka amaziika ge jjukira famire ye bosi basiraamu yeye musiraamu Lukumani avuddeyo n'agamba nti bw'ali baafudde Segawa ayagala abasiraamu oba eddiini y'obusiraamu yebeekwasaganya ku nteekateeka z'okuziika gwe omukulu no amanyikiddwa nga Lukman Segawa ayina agamba kage natugamba nti when I'm dead the Muslim leaders should take responsibility of my burial. My family and relatives will just foresee the burial arrangements, but not involved physically, so as to be accorded a decent send of heaven while I'm cleansed. Segawa bw'atyo yagambye. Yagambye nti nze nga Segawa Lukman abanaddiini ab'obusiraamu be balina okumuteekerateekera amagenda ge. Agamba nti ayagala bamuziike nga mutuukirivu oba nga mutukuvu, tayagala bantu batali basiraamu oba batali banaddiini b'ekiyisiraamu okukwata ku mulambo gwe n'okumuteekerateekera amaziika ge. Segawa Lukman ono yali Vincent n'asiraamuka n'afuuka Lukman era bwe batyo obulamu bwe ne bukyukira ddala. Era agamba nti ne mu kufa kwe tayagala kulaba bino wammanga ku ntaana ye, tebageza abayimbi ne bamuyimbira dda akayimba n'akamu. Okitegedde tebakolawo pate, ayagala bamuziike agende ng'omutuukirivu mu nsi eno. Ono bino n'abyogera amid stinga yakamala okuva mu komera ennaku ezo. Jjukira baali bamukwata mu kkaawo abadde amaze ebbanga atalabika wantu wonna ne batuuka n'okumubika, then oluvannyuma n'afuutukayo nga mulamu ng'obulamu tebulina buzibu, n'atunyonyola bye yatunyonyola mu kkaawo. Ono Lodi yasiramuka, bw'amala okusiramuka obulamu bwe ne bukyuka n'okuyimba n'akwesonyiwa. Ye mukulu namanyikiddwa nga Segawa Vincent oba yafuuka Lukman Segawa. Kati bw'atyo ng'akyali mulamu alaamye n'agamba nti famire ye terikwata ku mulambo gwe yadde gukoonako physically, bajja kutula abatuuzi wali beetegereze, ayagala amaziika ge gateekebwe abakulembeze b'obusiraamu abalibeerawo mu kaseera ng'afudde asobole okugenda mu ggulu ng'ali cleansed oba nga mutuukirivu nga talinaako buzibu bwonna. Ebiseera bisinga munnange ebyeddiini bizibu, abantu bano abalaba eddiini nga bakuze batuuka ne bajagala nnyo ne basinga n'abo bagikuliddemu. Oba lwaki ekyo sikimanyi, tekibuuzaako omuntu omwambuulire lwaki abantu abakulidde abatakulidde mu ddiini zino bw'akulakulamu n'agigendamu mu bukulu aba ayagala eddiini agibeeremu aginyweze agisomese n'abaagisookamu. Nze Waswa Emmanuel.